olwaleero abagala okuvuganya ku bifo okuli bakansala bassentebe kw'ossa ne bammeeya ku mutendera ogw'amagombola mu divizoni y'e Nansana babukeereza nkokola okweyiwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Wakiso okusobola okusunsulwa. Wabula eno bannakibiina ki Nuupu abaweebwa kkaadi okukwata ekibiina kino bendera ku bifo by'obwakansala mu kalulu k'omwaka ogujja bakiguddeko bwe batuuse okwewandiisa ne babategeeza ng'ebifo byabwe byajjuziddwa edda bannanuupu abaakedde okwewandiisa era bwe batyo baakakiiko ne kabagoba era nga bano batulaza empapula ezaabaweebwa okuva ku kitebe kyabwe. Bwe bakebedde mu mpapula zange ne basanga nga Galwankulu Rogers ye yeewandiisiza mu kifo kyange ate nga si ye mutuufu kubanga teyaweebwa kkaadi. Ebbanga lyonna akoze ebyekifere ng'akola ebyekiyaaye era ng'akola ebyekifere naye njagala kumutegeeza nti si munene kusinga pati so bansabye nzire ku kitebe Deputy Secretary General awandiike. Tukitegeddeko nti bannanuupu abammibwa kkaadi bakozesezza olukujjukujju ne babba kkaadi za bannaabwe ne beewandiisa okukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu k'omwaka ogujja. Beekobaanye balinganga banna ne bajja ne bakola sitampu z'ebicupuli. Nze bwe ndaba kitagenda maaso newankubadde ndi ku independent nja kukivumirira nti omuntu pate gwekondeddeko sitampu gwe n'ogenda n'ofera nga mu kamyufu ako tewaweebwa kkaadi n'ogenda n'ofera sitampu n'okera nnyo ku EC nominatinga naye ng'ekkobaane lino mu Nansana lireetebwa obukulembeze. Kato Edison omu ku babbiddwako kkaadi alabye guli gutyo n'alinnya booda n'ayolekera ku kitebe ky'ekibiina kyabwe okwekubira enduulu asobole okutaasibwa. Obumulumulu obuli mu kibiina ekibiina nga kyo kyakola ensobi osooka okugaba kkaadi ate ne bagiwa omulala. Abamu ku bannanuupu balaze okutya nti Nansana yandiremerwa okufuna abakulembeze abatuufu olw'abannakigwanyizi abaagala okwezza ebifo eby'enjawulo. Akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi abaggiddwako kkaadi abawadde amagezi okuddayo mu kibiina kyabwe kibawandiikira empapula ezikakasa nti ddala be batuufu olwo abasoose okuwandiisibwa basazibwemu. Twasaba bulungi nti abo bonna buli kibiina ekyakola primaries twagala omuntu omu alina stamp. Toyinza kusindika abantu babiri ate bali ku electoral area y'emu ate bonna balina stamp. So bwe tuba tufunye cases ng'ezo abantu abo tubarefaringa tubagamba muddeyo mu pate yammwe mutubuulire ani asaanidde kubeera ku kifo kino. Mu beewandiisiza okuvuganya ku kifo kya mmeeya wa divizoni y'e Nansana kuliko Sali Isaac Keith ng'onaze ku bwannamunigina oluvannyuma lwa Nuupu okumuggyako kkaadi, Matovu Joseph ng'ajjidde ku kkaadi ya Nuupu, Mugabi Samuel wa NRM wamu n'abalala. Olumaze okwewandiisa bano ne balambula ku bye basuubira okukolera abalonzi baabwe bwe banaaba bawangudde akalulu k'omwaka ogujja. Twagala okuzimba strategies okulaba butya bwe tucommercializinga kasasiro mu myaka gino etaano tulabe engeri gye tusobola ate era okwongera okuyoyoota si Nansana feesi yokka wabula n'ebitundu ebirala. Tuli ku level y'okuba nti tulina health center 4 naye abantu baffe bagenda Kawaala bagenda Kawempe. Ebyenjigiriza essaawa zino bw'otunuulira primary schools zisasula $20 naye ng'ate tugiyita bonna basome UPE. Naye UPE ng'esasula $20 kati omwana w'omwavu aba agenda kukola atya? Akulira ebyokulonda mu Wakiso Tolbert Musinguzi asabye abakulira ebibiina by'ebyobufuzi okuweereza enkaala zaabo abaweebwa kkaadi okukwatira ebibiina byabwe bendera okwewala ekituuseewo leero. Singa tubeera ne lisiti wano ng'eraga bulungi baani abaayitamu kiba kirungi nnyo kubanga bwe tulaba wano tugamba electoral area gundi ono ye flaga bearer singa abeerako omulala tulaba ku manyi ngamba abo lisiti yaffe toliiko ddayo mu kitebe kyammwe bakakase bulungi. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.